batulaba tujja kubeeranga ne programs eno nti tujja tunulanga ku emergencies ezibeera ewaka zetufuna bulijjo omuntu asobole okumanya nti bwaba manfunye kino ntandikira ku kino bwe manfunye kino ntandikira ku kino ye ku bintu byennina ewaka kiki kyeninza okukozesa okwenganga ekyo kuba ebintu ebisinga mu first aid tubeera nabyo ewaka naye tetumanya nti kino kiyamba kino kino kiyamba kino kino kiyamba kino oluusi ogenda okukwata omuntu okumutuusa mu ddwaliro okusinga ddala bannaffe abali mu byalo nti tayimu eyo gy'oba okozesezza okumugyawo ewaka okumutuusa mu ddwaliro ogenda okumutuusa ng'ate kisajjuse nga ali bubi nnyo. Yes, nga tayimu eyo singa ebadde ekozeseddwa nga omuntu amanyi emergencies oba first aid procedures ezo lyali badde akozesebwa osanga obulamu bw'omuntu oyo bwali badde butaasibwa bintu bingi nnyo. Ekyamazima musala tweyanzege bw'ona otulowoolezako nnyo omuntu ate kyayinza okukola kuba nabateeka essigiri mu nnyumba oxygen n'abula naye gyondooza keesi kituufu. Yes, omulungi andaba ogamba oti najoli kansulete bwekimu kitambula bulungi muzikwa Alhaji Abdul Mnyamishafi kulwanga olunaku lwa 2 ssaawa 2 tubeerawo wano ku Fic Media nga tuleese first aid omuntu oba oli waka n'ofuna ekizibu kyonna nga tonnaddukira mu ddwaliro ki kyosooka okubanga okola. Tuli ku Max Care wano ekazo eddwaliro ery'omulembe era nga liriteekawo okulanga programu eno ebeerawo. Musawo nesimye okuba naawe. Kale sawa. Ndowooza musawo bangemye simanyi oba abantu banaakula bulungi ndaba kankudde ku distance wano abantu batugemye nesimye okuba naawe. Kale sawa nange bwe ntyo. Amanya bampita Dr. Isanga John. Atulaba tubadde twagala tuyite mu bwangu. Dokita, kiki kyotuleetedde olunaku olwaleero? Tugenda kutunula ku emergencies ezisinga okubeera ewaka waffe naye nga omuntu anaba kuddukira mu ddwaliro kiki kyasobola okukola. Olwaleero bingi bye tugenda otunulako naye olwaleero nooza katunule ku muliro. Omuliro gwonna nti omuntu ayidde kambe kamwokyezza omwana amazzi gamuyiikidde oba gwe omuntu omukulu omuliro naye kasooka tunulira ogw'amazzi kuba kati ekisinga okubeera nnyo kinnyo na mu baana kaba kali awo giraba oti ne kagwa ku musigiri oba ne kaavula naawe omuntu kennyini omukulu genda ogiraba oti n'ogeesigama oba n'ogiyitako nga togenderedde oba fulasika ngaeyo agamba kasooka tunulira ku muliro naye ng'okusinga ddala ogw'amazzi kuba gwe gusinga okubeera omukulu. Yesebo. Omuntu amazzi gamwokyezza atandika atya? Tulina emitendera naye kati kisinzira ku diguri ey'omuliro omuntu nga bw'aba yookyeddwa naye kati ntundulidde waka tewali musawo tewali ki omwana oba muntu mukulu ekisookera ddala feera funa amazzi tofuna amazzi gannyogoga nnyo naye funa amazzi agannyogoga. Waliwo amazzi agali cold n'amazzi agali cool. Get cool water not cold water. Ate bw'oleeta ag'omu fridge amannyogovu ennyo ate gajja kukola bubuto kyeki mu Luganda waffe mu Lusoga tugiyita gajja kukola blasters ezo zijja kubeera nnyingi. Blaster mu kiki bya mu Luganda oba naye njala mu Luganda kye bayita bati wazimba ne bakola amazzi kati bw'obeera nga ate oyiyeewo aganyogoga ennyo ate galina engeri gyega omubiri ate guwakana n'ebbugumu liri eryawo omuliro lye guba gumaze okuteekawo kati bw'oyiwa aganyogoga ennyo bijja kuba bingi ennyo ebyo ne gavululira mulya kati ate buli lwe gabeerawo ennyo ago amazzi gama ne gakola ebbwa kati yowawo amazzi agannyogoga agali cool naye nga tegali cold nnyo gayoweewo bw'oba olina mangi agawera
gaso gakola gai cool, that is cool water gakola agatali ga fridge agamenyo govenyo gayinza okuba ga fridge naye nga agekigero naye wali gayigo naye gano gasuse ate ago togayiwa ku muntu wa muliro oba tomuyambye. Ekyokubiri bwabanga wayiridde agenza okujja nga paati ye yayidde eri mu ngoye obanga abadde mu ngoye gimujeemu olugoye lumujeemu wasigale nga weereere. Bw'oba budde bukyali bubadde budde bwa misana nga tebusibudde bwa kiro mujje mu musana. Engeri gyegubeera nti omuliro guli omubiri guterese ebbugumu ate buli lwabeera mu musana tabeera comfortable nnyo. Ebbugumu ly'omusana n'ebbugumu ly'omuliro muyisa bubi nnyo. So bw'aba abadde mumujje mu musana mumuteeka awali akasiikirize mumujjemu engoye nga bwe tugambye nti mujjemu engoye webanga ekitundu ekyo ekyomubiri awayidde wabadde engoye wasigale nga weereere. Kakati ekyalibadde ekyokusatu nti compressing mu Luganda kyeki okunyigirizaawo booti totunyigaawo omuntu onojjako naye ekyo kitundu ekiba kiyidde bwe ekyo kyonna bw'obanga omaze okukiyonja katugeze nti walibadde ng'omutenero gwokusanu nti omaze okukiyonja oli waka muteekateeka mutwala mu ddwaliro kikompressinge okinyigirewo kinyigire ddala kikompressinge olemezaako omukono awantu awo wonna bwe kiba nga wabadde wanene sibawo busibi naye nga okompressinzeewo kwegamba omuliro guleme funa kaaganya kakosa nnyo kuba buli lwonyiga bwoti n'okompressinga bwoti gufuna kaaganya kakola ki kakosa nnyo kukola biri bibuubuuto bingi kukosa kuyingira lwobeera nga okisibye bwoti obanga agutangidde okukola ki okuyingira okosa omubiri okuyingira eri munda nti lwogira bwoti wegusigala. N'ekyokubiri mu ekyo nti omusaayi oguba gutambula okuyita mu kitundu ekyo nagwo oba ogutangidde oba ogukendezezza buli lwonyigawo bwoti omusaayi ogubadde guyitawo tegukyusa kkubo naye guba tegukyayitawo kuba oba onyigiriza buli obusiwa oba buleeta omusaayi. Kale lwonyigiriza obusiwa buli obuleeta omusaayi kitegeeza nti tewajja kuvulula nnyo ate tewajja kukola ebwa terijja kukola musaayi wansi waago tezijja kukola musaayi so wasigala nga bwe wali obanga omuntu akote ekintu okiteeka mu fridge nti okipurizavinze nga bwe kiri nti ebwa olipurizavinze nga bwe riri. Kakati bannaffe abalina omubisi gw'enjuki oba olina omubisi gw'enjuki guyiweewo omubisi gw'enjuki mulungi nnyo. Bw'oba oli mu kyalo ng'olina ekigagi kiteekewo nakyo kirungi nnyo. Nedda kati ate odidde ebbwa ate oteeseewo enfuufu tosobola nakumanya talina neweekolera wadde. Waliwo n'abamu be nawulira abookya enviiri waliwo abookya ekutiya byonna tebikola tebirina tolina woyinza kukwata ate enfuufu kugiteeka mu bbwa tekikola. Ebintu ebisinga okubeera ebyomugaso biri bisatu ewaka buli muntu kyabeera nakyo ng'emazzi amaweweevu gayiweewo. Bw'oba olina ekigagi kyova olaba kyalibadde kyabuvunaanyizibwa nti bw'obanga wooli osobola okubeera n'ekigagi owamini wosobola okuteeka bibiri bisatu okubisimba kyekintu omuntu kyatateekeddwa kubula ewaka kuba eddagala lyonna erikolebwa zetuyita antibiotics erita obuwuka n'erijjanjaba amabwa oba erinyiga erisingayo component esinga okukozesebwa eya aloe vera. Kakati gwe bw'oba togirina mu organic form naye ng'okirina natural nga kiri awo ewaka ekigagi omuntu ayidde omuliro omaze okukola emitendera giri bw'okiteekako kirina healing ability y'amaanyi. N'ekyokubiri kitangira obuuka ogenda mu kiwundu ekyo era omuntu bw'atuuka mu ddwaliro omutute mu ddwaliro ng'omaze okukola ebyo abasawo obagondereza obanga akoze 50% ku kyalina okukola omusawo
yayongerezaako katono ebisinga byonna oba obikoze eki oba obimukoledde okujja oluusu lukano olwokungulu naye enyama kuba kati ffe tulina layers betuzawula mu luzungu naye kati njagadde abantu bakitegeere mu Luganda nti nga tabambuse nnyo okujjako kino ekyokungulu naye muli munda nga tegumusensedde nnyo nga tegumuyingidde nnyo. Omuntu alina omubisi gw'enjuki ng'alina n'ekigaji ewaka ng'amaze okukola biri bye tukoze asobola okujjanjaba omulwadde w'omuliro ewaka n'awonera ddala wakati bw'oba omaze okukola ebyo kiba kisigadde nti oyo omuntu yeetaaga omufunirayo painkiller nti ebbugumu liri ery'omuliro likendeere naye kennyininyini afune comfort kwe kubudaabuda obeere nga nga relift nti afunyeeko obuweerero babuyita buweerero yes nga afunyeewo obuweerero okusinziira ku level y'ekiwundu nga bwe kiri akoseddwa nnyo yes mutandikira awo naye zino eziri minor nti mazzi bwegati you can even manage at home osobola okimanagingira ewaka. Teyanzeege musawo leero atuleetedde kyamuliro ekyamazima kyekimu ku bisinga ewaka. Katulinde omulundi oguddako olwokubiri olujja essaawa ze zimu ssaawa 2 kyanaaba atuleeteddeyo ekirala. Musawo nsaba osiibulire abatulaba tujja kubeeranga ne programs eno nti tujja tunulanga ku emergencies ezibeera ewaka zetufuna bulijjo omuntu asobole okumanya nti bwema nfunye kino ntandikira ku kino bwema nfunye kino ntandikira ku kino ye ku bintu byennina ewaka kiki kyenyinza okukozesa okwenganga ekyo kuba ebintu ebisinga mu first aid tubeera nabyo ewaka naye tetumanya nti kino kiyamba kino kino kiyamba kino kino kiyamba kino. Oluusi ogenda okukwata omuntu okumutuusa mu ddwaliro okusinga ddala bannaffe abali mu byalo nti tayimu eyo gy'oba okozesezza okumugyawo ewaka okumutuusa mu ddwaliro ogenda okumutuusa ng'ate kisajjuse nga ali bubi nnyo yes nga tayimu eyo singa ebadde ekozeseddwa nga omuntu amanyi emergencies oba first aid procedures ezo lyali badde akozesebwa osanga obulamu bw'omuntu oyo bwali badde butaasibwa bintu bingi nnyo. Ekyamazima musawo teyanzeege bw'ona otulowolezaako nnyo omuntu ate kyayinza okukola kuba nabateeka essigiri mu nnyumba oxygen n'abula naye gyondooza keesi kituufu kozi n'ekirala tujja tulina ku bingi naye kati waliwo ate ekirala ekisinga okumala obulamu bw'abantu ate nga kyangu nnyo okumanaginga tujja kitunulako mu episode endala eddako ye bleeding okwerumika baganda bagita kwerumika bingi tujjagenda tunulako kimu teyanzeege wiiki ejja katulinde bleeding musawo bwatugambye tulabe muntu aba yeerumise kiki kyasobola okuba nga ate akola bangi batya omusaayi nga nange mwendi ndi ne Tamale Henry tuli ku Max Care wano ekazo eddwaliro ery'omulembe eririwo. Mukama Katonda abankumire beere bulungi.